n'agamba simanyi kuntu aqulu ma yaqulu nnas, nange mbadde njogera abantu eboogera ebya bulijjo. Malayika bamuddamu ne bamugamba nti la daraita, towamanyako, wala talaita, era towasomako, wayudrabu bimitraqatin min hadidin, bamukuba ennyondo nga ya kyuma, darbatan, olukuba, fayasihu sayha, akuba omulanga n'akuba ekiboowe, yasmauhu man yalihi, buli kyonna ekisemberedde awo kimuwulira, ghayra thaqalaini, okujjako ebizito ebibiri, aljinnu wal ins. Wetuyita tuliwo tusaanuse. Salaamu alaikum. Man rabbuka, agambe tamanyi. Ma diinuka, tamanyi. Ma imamuka, tamanyi. Alqur'anu imami. ماذا تقول عن هذا الرجل المسجل موغرا كوتي سليماني بمقاما انت ما دريت تومن يعقوب مفاقو وما تليت تبقسم بنا كفك نبي محمد صلى الله عليه وسلم تدعيك حديث رسول يا قامت ما من أحد يسمع بي تيدنا مي النجاكم بليلكم زي محمد يهوديا أو نصراني ملوكو لبا مكاتوليكي فيموت الله مقرر فيه ولم يؤمن بما أرسلت به نتكر الزيب الله بيانت منابيو إلا كان من أصحاب النار وكجا وغنكو ينجل شوتو. mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo mukama waffe. Vidiyo eno nina obudde butono naye ate njagala mumpulirizeeko mu linnya lya mukama waffe Yesu. Basiraamu abasomesa obusiraamu n'abawuliriza abatula mu darasa, njagala mujje katemba mu bintu bino. Njagala mulekeraawo emboozi za Wakayima ne Wango. Mutuuza abasajja abakulu ne mutandika okubanyumiza ebintu eby'obulimba ebitaliiyo, ne mwesuubiza obulamu bwe mutasobola kufuna era obutaliiyo. Kambalage ekyokulabirako. Omusajja atugambye nti bagenda kubuuza ebibuuzo. Bakubuuza ekibuuzo, ani abadde imaamu wo? Bakubuuza ekibuuzo, obadde otunula wa ng'osaala? Bakubuuza ekibuuzo, obadde osoma kitabo ki? Ani abadde nabbi wo? Naye ng'ebibuuzo ebyo babikubuuza mu Luganda. Kati ekigambo ekifaanana bwe kityo kiba kya kutyoboola Katonda. Oba olaga nti Katonda si mwenkanya. Bayinza batya okubuuza maama wange ekibuuzo atasomangako wadde arufu n'emu, nga tasomangako wadde ennyukuta n'emu ey'Oluwarabu, bamubuuze ebibuuzo mu Luwarabu? Nga n'Abawarabu bennyini singa obabuuza mu Luganda tebasobola kutegeera bibuuzo ebyo. Olaba tuzze twemulugunya ng'abazadde nti abaana abamu bagwa ebibuuzo kubanga bababuuza mu nnimi ezitali zaabwe. Bw'oba oyagala kukigezesa gwe omusiraamu ali mu nsi z'Abawarabu, ali e Saudi, ali e Jidda, wonna gy'onsinziira okundaba, kigezeseeko ne mukama wo oyo Muwarabu. Baako ebigambo by'omubuuza mu Luganda, bw'anaabiddamu otegere nti bano tebali mu katemba. Bwe bimulema manya nti bano bali ku Wakayima ne Wango. Katonda tasobola kubuuliza mu lulimi lw'otamanyi. Ekyo kimu. Ekyokugamba nti Katonda agenda kubuuza abantu ebibuuzo mu Luwarabu, ekyo si kituufu. Ekyokubiri, bw'ogamba nti Katonda agenda kutubuuza ebibuuzo anaabyanukula abe ng'afunye ejjana, gwe binaalema bamukuba ennyondo mu mutwe. Ekyo nakyo kya bulimba. Bassebo ne bannyabo, Katonda tasobola kufaanana mu ngeri bw'etyo. Toyinza kubeera ng'oli mubbi, oli mwenzi, oli mutemu, oli kondo, oli muyeekera, ofiiridde mu ADF,
olw'okuba nti omanye ebibuuzo 3-4 otuuke mu ggulu ng'ossa abantu teweenenyezza, otuuke mu ggulu bakubuuze bubuuza obubuuzo bukuyiseewo. Ate Katonda akwate omuntu abadde mu nsi nga yakyawa obubi, talyenda, tavuma, mutuukirivu, kati olw'okuba tamanyi bubuuzo atuuke bamuwokye, ekyo nakyo kya bulimba. Naye olw'okuba nti mwe tebabakkiriza kutegeera, babawayalinga, kye babasomesa kyekyo, tobuuza kibuuzo. Njagala ombuulize oyo omusajja omusiraamu, omubuuze nti omuntu abadde omubbi ku nsi naye ng'amanyi ebibuuzo ebyo era ng'asobola okubyanukula, nga bwe bamugamba ani obadde otunula ng'osaala n'aga nti Mukibbula, ani abadde mukamawo n'aga nti Allah, ani abadde nabbi wo n'agamba nti Muhammadi, ani abadde imaamu wo n'aga nti Qur'ani, abange ekyo kimusonyiisa ebibi bye nga teyeenenyeza. Kati baleme kubalimba. Osanga omusajja ng'atudde mu muzikiti ebbanga lyonna naye ng'ekyamugaana okulokoka, ng'ekyamugaana okutegeera Katonda we kubanga baamulimba nti bajja kumukuba ennyondo. Ekyo kya bulimba, ekyo kya bulimba, nziramu ekyo kya bulimba. Bassebo ne bannyabo, Katonda wa Bayibuli ono bwe tubagamba ajjudde ekisa n'okusaasira, ekisookera ddala ye Katonda amanyi ennimi zonna, si Katonda Muwarabu, si Katonda Muyudaaya, ye Katonda w'amawanga gonna. Bayibuli esomesa etya? Mu kitabo kya Bikubikulirwa essula ey'okutaano 9-10, Bayibuli egamba, ne bayimba oluyimba olujja nga boogera nti osaanidde okutoola ekitabo n'okubembula obubonero bwakyo, kubanga wattibwa n'ogulira Katonda olw'omusaayi gwo mu buli kika n'olulimi n'abantu n'eggwanga, n'obafuula eri Katonda waffe obwakabaka era bakabona era bafuga ku nsi. Olaba Yesu Kristo bwe yafa n'agula, yatugula okuva mu buli ggwanga na mu buli kika na mu buli lulimi. Kati Katonda tasobola kuddira bantu b'amanyi abava mu ggwanga lyonna, abava mu bika byonna, abava mu nnimi ez'enjawulo ababuuze mu Luwarabu. Ye abaffe kyama ki ekiri mu Luwarabu? Kubanga yo Qur'ani etugamba mu ssula ey'omwenda Surat Tauba aya ya 97 nega nti al arabu ashadu kufran, Abawarabu be bayitirivu mu bukafiiri wanifaka ne mu bunanfuusi ne mu butamanya mateeka ga Katonda. Abaki? Abawarabu. Kati Abawarabu tebayinza kubaako bujulizi bwa kikafiiri na bwa butamanya mateeka ga Katonda na bunanfuusi ate n'olowooza nti Oluwarabu lulungi. Ekyo tekisoboka. Kati Katonda tasobola kubuuza bantu mu lulimi lw'abakafiiri ate lwaba babuulizaamu ebibatwala mu ggulu. Ekyo nakyo nsaba mukitegeere. Era bw'onoosoma mu kitabo ky'Okubikkulirwa essula ey'omusanvu olunyiriri olw'omwenda ojja kulaba nga Bayibuli egamba bweti, Kubikkulirwa 7 olunyiriri lwa 9, oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba era laba ekibiina kinene omuntu yenna ky'atayinza kubala mu buli ggwanga ne mu bika n'abantu n'ennimi nga bayimiridde mu maaso g'entebe, mu maaso g'Omwana gw'Endiga, nga bambadde ebyambalo ebyeru n'amatabi g'enkindu mu mikono gyabwe. Olaba nti abantu abagenda mu ggulu bagenda kuva mu buli kika, mu buli ggwanga na mu buli lulimi. Kati bayinza babuuza mu Luwarabu lwe batamanyi. Ekyo kye njagadde mutegeere. Ekirala otugambye nti bagenda kubabuuza ku Muhammadi nga babuuza Abakristaayo bw'ogambye, era singa mubyogera bino nga temugattamu Bakristaayo twandibadde tubaleka ne mulimba bantu bammwe. Ekibakola obubi kutugatta mu mboozi zammwe ate nga muli mu muzikiti. Kati ogambye nti bagenda kubuuza Abakristaayo nga tebalina kye bamanyi, balyoke babookye, balyoke babateeke mu muliro. Olimba. Kubanga Qur'ani esomesa bulungi mu ssuula ey'okumeka, mu ssuula ey'okubiri aya 146 ne mu ssuula ey'omukaaga aya ya 20 negamba nti abo abayina ekitabo be Bakristaayo n'Abayudaaya bamanyi Muhammadi nga bwe bamanyi abaana baabwe. Tewaliiwo Qur'ani beetongoza kumanya Muhammadi nga Bakristaayo n'Abayudaaya kubanga bamanyi Muhammadi nga bwe bamanyi abaana baabwe. Kati bw'oba oyagala ebikwate ku Muhammadi obibuuza ffe tubimanyi
ffe tusobola okubuulira nti Muhammadi bwe yalina emyaka 25 yafumbirwa omukazi ayitibwa Hadija. Ekyo ffe tukimanyi namwandu. Era ffe tusobola okugamba nti Muhammadi ng'alina emyaka 50 yayogereza akaana ak'emyaka 6 bwe kaali kaweza emyaka 9 nga Muhammadi alina emyaka 53 yakakuba embaga n'akawasira ne batandika okwegatta ne kafa nga tekazadde ke bayita Aisha. Ekyo ffe tusobola okikubuulira. Mwe temubimanyi. Era ffe tusobola okubuulira nti Muhammadi oyo gw'olaba yafa era n'atayingira bwakabaka. Leero abasiraamu be bamusabira buli lunaku emirundi 5 be bamusabira, naye ne leero essaala yaabwe teyanukulwanga. Ebyo ffe tubimanyi kubanga ffe tumanyi Muhammadi nga bwe tumanyi abaana baffe. Ffe tusobola okubuulira nti Muhammadi tukubuulira nti Muhammadi yazaalibwa omusajja ayitibwa Abdallah, n'azaalibwa mu nnyumba ey'omusajja jjajja gwe bayita Abdul Mutwalibi eyali asinga obusamize n'obulogo bwonna mu kika ky'Abakuraishi. Ebyo ffe tusobola obikubuulira, mwe temubimanyi. Qur'ani ekugambye mu ssuula ey'okubiri aya 146 ne mu ssuula ey'omukaaga aya ya 20 nti abo abaaweebwa ekitabo bamanyi Muhammadi nga bwe bamanyi abaana baabwe. Bwe wabaawo amanyi Muhammadi ffe tumumanyi nti nabbi wa bulimba atayinza kutwala muntu yenna mu ggulu. Ebyo ffe tubimanyi. Kati bw'ogamba nti bagenda tukuba ennyondo kubanga tetumanyi Muhammadi, olimba leeta y'ekiwandiiko nga kiga nti n'abasiraamu bamanyi Muhammadi nga bwe bamanyi abaana baabwe. Feffekka abaatongozebwa okumanya Muhammadi tumumanyi, y'ensonga lwaki tetumukkiriza. Tumumanyi, y'ensonga lwaki n'abaaliyo baamusenguka, kubanga buli amutegeera tayinza kusigala ng'amugoberera. Tekisoboka. Ffe tumumanyi bulungi nga bwe tumanyi abaana baffe. N'olwekyo toddamu kulimba na kuwaayiriza. Nabasaba wano ekiwandiiko, mumpe ekiwandiiko kimu kyokka nga kigamba nti Abakristaayo bagenda kugenda mu muliro. Nga nze kye nnina mu ssuula y'e19 aya ya 71 nga kigamba wa in minkum illa waridha kana Arabic hatima makidhiyan, nga bagamba Muhammadi teri n'omu mu mmwe wabula nga buli omu wa kuyingira omuliro. Njagala ekiwandiiko kimu nga kigamba nti Abakristaayo oba abagoberezi ba Yesu bagenda kuyingira omuliro. Tekiriiyo, kubanga ffe twazuula ekyama bwe twakkiriza Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwaffe. Bayibuli n'eryoka etukakasa bulungi mu Yokaana essuula eya 24 olunyiriri bassebo ne bannyabo. Yokaana essuula 11 olunyiriri 24 Yesu n'alyoka atukakasa bulungi n'atugamba nti nze kuzuukira n'obulamu. Omuntu yenna bw'anzikiriza newankubadde ng'afudde agenda kubeera mulamu, na buli mulamu anzikiriza talifa emirembe n'emirembe. Bassebo ne bannyabo, ffeffekka abayina obujulizi obukakafu nga Yesu Kristo bwe yafa yazuukira ali ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe, era nga yagenda ategeka ebifo agenda kudda atutwale ffenna abamukkiriza. Teriiyo mulala alina bukakafu obwo. Teriiyo mulala alina bukakafu nkusiba akakalu. Yesu yekka ye yatuwa obukakafu obufaanana bwe butyo. Tiwaba kubuzaabuza n'okulima nti bajja kukuba ennyondo, ng'ennyondo bagikuba ani? Ate ekineewuunyisa kye kino nti mwe mwennyini ate abaga nti mukkiriza Muhammadi ndaba bwe mufa mwe be babbira ebibuuzo. Oli omulaba akutamye n'akabinika ku ntaana n'amugamba gwe Kamaadi nga bw'asoma akatabo, bagenda kubuuza ebibuuzo, bagenda kujja malayika naye abo tobatya kubanga bimu ku bitonde bya Allah bagenda kutuuza bakubuuza ebibuuzo. Wulira obulimba. Bamutuuzaawa ku kantu ke mwamutaddemu eri ne mumuteekako n'ettaka. Bamutuuzaawa. N'olwekyo muleke kulimba bantu. Abantu mubabuulire ekituufu nti nammwe bye mukkiriza temubimanyi. Mubaleke balokoke, mubaleke bajje eri Kristo Yesu ekkubo erya